Abagalwa balungi kansubire nti mwasuze bulungi yonna eyo gye musinzira okubanga ate mugyekumira ko mukadde kano kansubire nti muli bulungi wennyini hawe muli ate nga mwebale kukakkalabyaho okuva ku makya okutuusa kati olunaku luba lwa bbalaza buli omu aba ali bize ku lunaku luno basically buli omu abeera bize kansubire nti muli kiriya muli malidadi sana fifi things ankanga bulijjo nzaliwo okubanga nkutwala mu maaso gwe yakatweyungako subscribinga ate nga nja kusaba obere nga oyitirako ku News Facts Uganda gotafunye wano munange ojja kubanga ate funa erianti olunaku lubaamu olugambo lungi kyemba sisobodde kuwa wano oba wali ojja kukifuna subscribinga ku channel eyo tojja kubanga ate wejjusa mu dakiika eno yennyini kankutwale mu mawulire gaffe gwe eyakatwegattako mwoba omulungi ampulira amawulire amalungi ge tutandise nago olunaku olwaleero ge g'omukulu amanyiddwa nga Honorable Zaake embeera yegenda edda mu nteeko era nga bw'ati avuddeyoko n'ayogerako mu embeera gy'awulira oba butya bw'awulira essaawa eno mwebale kubanga ate musaba mu dakiika yemu ye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu abamwetololo bamusalako Amajje n'abapoliisi yo kooti esingirayo ddala giyite High Court mu ggwanga Uganda evuddeyo bwetyo nedduumira abantu bano babeere nga bava mu kifo ekyo oba babeere nga bava mu maka ge mu bufunze bamuviire baveewo bagende kinajjukirwa nti omukulu ono yasalwako ennaku z'omwezi nga 14 January olunaku olwakubwa akalulu k'abapulezidenti mu ggwanga Uganda okuva olwo ono yali takkirizibwa kufuluma kakube okuyingiza omuntu yenna eyali asazeewo kubanga ate akyala mu maka ge era nga n'abo ababadde basazengawo kubanga bamutwalira ku mmere balabiddwangako nga bakwatibwa mu kkubo tebakkirizibwa kubanga ate batuukayo ekiseera kyatuuka omukulu n'atandika okubanga ategeeza eggwanga nga emmere weemuweddeko mu nnyumba naye ebyo byonna gavumenti eri mu buyinza teyasobola kubanga ate ebitunulamu wadde okubanga ebiwuliriza abantu bangi nnyo abavuddeyo kubanga beekalakasa ku nsonga eno naddala bannayuganda mu mawanga ag'enjawulo bavuddeyo ne baba nga beekalakasa mu nneekalakasa ey'emirembe nga bagezaako okubanja gavumenti ebeere nga eta omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu goyinza okubanga ate oyita Bobi Wine ate nga sibe boka ne bannayuganda mu ggwanga Uganda mwennyini muli mu nsi basinzidde nga ku social media ko wamu n'okola ebintuntu ebiralalalawo obu videos obw'enjawulo obulaga nti bo munange beetaga omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu okweyongerayo ddala mu maaso n'amawulire gaffe kinajjukira nti gavumenti yagamba yakubanga emuteekako akakwakulizo abasuubize nti munange si wa kukola kwekalakasa n'okumu n'okutono ddala kubanga ensonga ezimu kuzaamukwasa kwe kubanga baali bamususpectinga nti ajja kubanga yeekalakasa era nga bagamba nti baali bagudde mu lukwe lwe yali aluse olw'okusoloza abavubuka abawererako ddala be yali agenda okubanga ate yeekalakasa nabo ebyo ngaaho bitadde ku mabbali ye Minister of State for Environment Beatrice Anwar bw'atyo avuddeyo n'ayogera ku mbeera eri mu ggwanga essaawa eno era nga ono tayawukanyeeko n'omukyala eyali Honorable omulambirira amanyiddwa nga Amelia Kyambadde ono naye ayogedde n'ategeeza nti munange oba oliawo eggwanga kati we lituuse lyetaaga enkyukakyuka naye kinajjukirwa nti ono y'omu ku abo abaawandiddwa paliamenti era nga takyali kati memba wa paliamenti bwenjogerera naye avuddeyo n'ayogera ku mbeera nga bweyimiridde n'agamba nti oba oliawo ebiseera ebisinga abantu bano balaba nga ffe abali mu buyinza tukuze tukaddiye tusaana okuba nga ate tuwummula babeere nga bayingizaawo abaana abato envumulo abavubuka abatombula kalevu abalina pulaani ezisazanga akabiriti bwe batyo babeere nga ate bakola ki bateeseza eggwanga ebyo nno nabyo biri awo ndowooza gwe ali mu struggle gye twolekera olabayo bwe baba nga bakyali mu gavumenti oba nga bakyali mu buyinza nga tebannaba kubanga babaggyako buyinza enjogera yaabwe ebeera ndala nnyo naye ate obuyinza bwe bubavaako munnange ne batandika okubanga bafuuka abalungi ne batandika okubanga bafuuka abalumirirwa ne batandika okubanga bafuuka abategeera ennyo obulungi ennyo nsuubira onfuna bulungi gwe ali ku mulamwa ebyo nabyo nga ate ebikyali awo ye omukulu amanyiddwa nga Moses Nkonge-Kibalama nonno yeddira ndiga era nga bw'oba bitunuddemu bulungi abeera kojja w'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti omukyala azaala Robert Kyagulanyi Ssentamu yawummula mu 1998 munange naye bw'atyo yeddira ndiga kinajjukira nti omukulu ono yalinako omukono mu kibiina ekya NUP era bw'atyo n'akiguza omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ebintu ebyo byagenda wala nnyo ne biba nga bituuka mu kooti n'avaayo n'abeera nga amwegaana ensonga ezo ozimanyi bulungi nnyo nnyini ddala era nga ye Bobi Wine yeewuunya nnyo okulaba nga kojjaawe amwegaana naye teyamunenya yakimanya nti ajjudde okutya okufa kubanga atiisibwa ko wamu n'okubanga ate ensimbi nazo
so zimuwereddwa gye wandiise enguzi. Kati nno ono waliwo amawulire agatambula agavuddeyo nga galaga nti bw'atyo avuddeyo n'abeera nga akonfesinga kwegamba ndowooza gyali awulidde nga kimuyitiriddeko n'avaayo n'agamba nti baakakibwa gavumenti oba batendekebwa gavumenti okuba nga balimba ku nsonga za Bobi Wine. Mukama Katonda ye talya nguzi, mpola mpola slowly by slowly mujja kubanga ate mwejjayo mpola. Ndowooza okitegeera okalya dda kaddadda ate omusango teguvunda mu maaso ga Mukama ne bwe buli badde ali mu struggle ontegeera. Ate nga eyo tuvuddeyo mu line eya politics tuzeeko eno mu line y'omuhabbati ye omukulu amanyiddwa nga Moses Sali abangi gwe mumanyi nga Bebe Cool olunaku olwalero bajaganya emyaka 19 mu bufumbo ne mukyala we amanyiddwa nga Zuena Chirema era nga bw'obalaba awa omukwano bagutandika nga bato ddala gye baviireeyo. Zuena ng'omulaba ka peti ka mami's girl naye nga kati wenjogerera bufumbo balinamu abaana biologically Zuena alinamu abaana 5 ate nga okwo bwogatako Bebe Cool ye abaana 6 balambirira eyo ye family nga bw'ogirengera awo bawagira Arsenal era nga bw'obalaba awo bwe banekera. Avuddeyo no n'agenda ku Facebook page ye n'awandika wali nga yebaza Bashi Bubu n'amugamba nti if I were to choose again I would still choose you my love. Thank you for loving and taking good care of me Mr. Sally. If Mr. Goodheart was a person it would surely be you without a doubt. 19 years it is my love and the best part is the beautiful memory lane we have created. May Allah enable us to see our great grandchildren. I love you Mr. Sally and I will always do. Happy 19th anniversary Bebe Cool. Nga kyategeeza nti munnange ne bwemba wakuddamu kulonda era nnonda gwe sironda mulala yenna mu nsi muno nziramu kulonda gwe webale kutulabirira webale kutufaako webale kundabirira munnange Mr. Sally. Olina omutima omulungi era baba banoonya muntu wa mutima mulungi munange Mr. Sally ye gwenze sikubusabusa olina omutima omulungi. Nagamba nti kati emyaka giweze 19 mukwano gwange nga tulina ebijjukizo ebirungi ennyo bye twetondera ffe bennyini awatalina kubusabusa era bw'atyo n'asaba nti Mukama Katonda abeere nga amuwangaza asobole kubanga alaba ku bazzukulu be alabe ku baana b'abaana baabwe okitegeera era n'amugamba nti happy anniversary amwagaliza anniversary ennungi ddala. Era nga bano bangi bavuddeyo wali ku social media basically Facebook omuli kamiliyona bwe batyo ne babeera nga babaagaliza anniversary ennungi nga babajaganyizaako bananga Oluganda. Anyways ebyo bye biri awo naye nga obufumbo bwo si bwangu tuze tubiraba yali anobyeko ate n'akimibwayo so bwe bityo olunaku olwalero munange omukulu ye eyawummula amanyiddwa nga radio bw'atyo mu radio moze ndwawadde aweza emyaka gye 36 kinajjukirwa nti ono yazaalibwa mu mwaka gwa 1985 January ennaku z'omwezi nga 25 naye birthday yegenza okutuuka bambi nga yafa era nga mubwangu ddala mu February nga atandika omwami n'agenda kubanga aweza emyaka 3 bukyanga afa yafiira ku myaka egy'obuto emyaka 33. Omwoyo gwe Mungu ayongera okubanga guwummuza mirembeko wamu n'okugulamuza ekisawe waawo olugambo lwali luyita recently nga ab'ekika bagamba nti abaloosa nti alina omusalaba mu kifuba ogumumenyera nga abasaba bagumuggyeko so oba ebyo byakomawa simanyi tomanyi naye nga ye Wizo avuddeyo n'agenda ku Facebook page yaabwe yagaana ogikyusa erinnya yasigala mu Ready and Wizo bw'atyo n'amupostinga n'amugamba nti I will always celebrate you my king. Ne baserebuzi abalala bavuddeyo batyo nga bamwagaliza amazaalibwa amalungi wadde nga yawummula. Mbadde fijja bulijjo atakuumira mpeera abankuumire. Rest in peace radio.